Eddwaliro eryogerwako lya Nakanduro Health Center 4 nga lino ly'eriddirira eddwaliro eddene erya Kamuli General Hospital. Eddwaliro lino liyamba abalwadde okuva mu disitulikiti eziwera omuli Kamuli, Kayunga, Jinja ne Luuka. Aye bona abasawo batwidandaba aye nga bazirangeri yantandikwa ebitanda bibino bigano biduvu buli bantu nigansi tulambala abandi basulana ku lubalaza kubanga munda tibaweeramu ebitanda bijjudde twebakanga basatu abamu twebaka wansi. Bukedde TV etuuseko ku ddwaliro lino abalwadde abajjanjabi n'abasawo ne batottola ennaku gye balimu mu ddwaliro lino. Olw'abaana okulwala eno wazira bitanda bimala wazira bagenza batenduka wamala ebitanda bitono. Entenduse y'abaana babiri n'abasatu kalembe atuli bubi mutuyambe. Abasinga ku balwadde bajjanjabirwa wansi olw'okubula ebitanda nga n'abamu beebaka wabweru ku mbalaza olw'omujjuzo ogubeera mu waadi. Batuta mu kasenge kale ke bakoleramu ke batwidandabiramu bwe bukyaire kunkyo twavaamu nga abalwaire bali kuyingira n'okwira kweyambisangako wano tunafuna kitanda tuyire ku kitanda. Obuzibu bwa kwebaka ekitanda tubeerako bana abamu wansi abandi aba ku bbalaza ng'ate balwaire ku mikeeka ate nga suminti abongeraku kulwala. Ku kitanda kirala twabaku bana buli muntu yayemereramu abaawo nga muzira ngeri yakwesuganya. Wano we basinzidde ne bawanjagira bikikwatako okubayamba ku mujjuzo guno. Ebitanda tulina bitono mutwongere ebitanda gavumenti mutwambe ne support okuba meroodi eno aye twapatiseninga buti abakazi babakuwale ni bano babakuwale aye olw'omwizizo gw'obwene mu baana na buti abaana oli kubagaana muno buti abasaada bakola bati kugamba musaada bamunega babanga waza space bakwatirayo. Sister Helen Mirembe akulira eddwaliro lino akkiriza nti bali wafunda era nga nabo ng'abasawo olumu basanga obuzibu mu kukola emirimu gyabwe olw'akanyigo. Tuteekako nga basatu oba bana ku kitanda kimu era nga bwe mulabe. Then abaana abamu tubateeka ne mu woodi z'abakulu yet it is not supposed to be like that. Mu kwogera ku nsonga eno atwala ebyensimbi ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Kamuli Mpalabule Charles agambye nti nga disitulikiti y'e Kamuli tebalina ssente zongera kuzimba malwaliro nga nagano nga kyetaagisa gavumenti okwongera okubakwasizaako. Omulanga gwonka gavumenti yandibaire ekolawo ekyamaanyi amalwaliro gano yagongera ssente oba special program eida okuyamba amalwaliro gano gaweereza ward sedimala kale nga disitulikiti tezira busobozi. Ivan Lubega yakusakidde Gwen ku lwa Bukedde TV.